Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amanya nga bulijjo Hamza Ssekalema. Tugenda maaso n'ensonga yaffe ya biki ebiyinza otuyamba okuba n'essanyu mu bufumbo. Leero tutunuulira nsonga ya kwelekereza. Tujjukire bannange nti omuntu ofuna omwami oba ofuna omukyala nga temwakulira wamu. Yakulira waabwe naawe n'okulira wamu. Kitegeeza nti kizibu okukwatagana 100% mu nsonga buli omu engeri gy'agirabamu. Naye kati challenge eriwo naddala mu mulembe olumu ffe gwe tulimu ogulimu embeera ng'omukyala talina nnyo kye yeeguya ku mwami in terms of ensimbi, osanga nga enkaayana zibeera awaka nga buli omu ayagala kusika nga azza wuwe. Kati principle gye tuleeta nti tuyige okwerekereza naddala ku sayidi eno ey'omwami. Kubanga muyinza okuba kati for example muyina amasomero abiri gonna ga busiraamu, lino just lisingako ku kino, lino lisinga ku kirala. For example oyinza okusanga abamu nga balina ensomesa nnungi nnyo ku sayidi y'eddiini naye ng'ate ku sayidi y'emisomo gino egya bulijjo ate nga kulite yaabwe si nnungi. Then nosanga eddala nga ligezaako okubalansinga. Oba olyawo nga basomesako ku ddiini then ate sayidi eno nga balungi nnyo. Kati muyinza okwendinga apo nga mutuuse ku mbeera eyo ne mukaayanira awo. Kati nga amasomero gombi indeed gasomesa obusiraamu naye just nti bano bayinza okuba bali betako. Kati mu discussion eyo omu ku mmwe alina okuyiga okwerekereza ng'era tugambe nti first ngaaza omukyala idea ye si eri awo enkyamu. Omwami yiga okwerekereza bw'oba olaba nga kireeseemu embiranye, kubanga omwami gw'olina psychological advantage in terms of stability ku mukyala. Omukyala ye ayinza okuba ne interpretations nga 10 ezaggoga n'ekirowoozo kye, ayinza okulooza tomwagala, bintu ne biranda ne bituuka ewala ennyo naye ng'ate ensonga ntono nnyo, ensonga yakola yakukwatagana. So okujjako nga ddala omuntu aleese ekintu nga kikyamu arekomendinze for example kutwala mwana mu ssomero lye tukakasa nti n'okusaala program ezo teziriyo, olumu nga babeera program z'amadiini malala, kati ekyo tuba tulina okusitandinga ground. Naye bino ebya kino kisingako ku kiri bw'olaba nga wazzeewo okusika omuggwa kisingako ate gamba neweerekereza n'oleka ensonga n'etambula. Kubanga oyinza okwesanga nga gwe buli lw'ocompromise ng'ate n'okkiriza omuntu ono n'alabika ng'awangudde ng'ate gwe ojja kufuna emirembe mingi nnyo nti yalibadde awo ng'akaayana ebbanga ddene nnyo, oli abeera akola ki? Afunayo kyafuna ne weesanga nga mutambuza obulamu, tewali kintu kyonna kiri awo nti kibaawula. Naye buli lwe tuyinsisitinga buli omu ayagala alaga amaanyi ge, olumu osanga enkaayana ne zituukira ddala ku level ya mukyala gamba anze kati abaana bo batwagala basomeseza wano nze kamwetwalire kasanna ssente zange. Ekintu ekyo ekyokuba ng'omuntu buli omu ayagala ayinsisitingire ku kiki nti just because asobola okutuukiriza objectives ekyo kya supporting kuba kusasula fees z'abaana, omukyala n'abeera ng'ayina ensimbi ezimumala era n'asalawo akole ki akwate ku zize. Gwe kale oba tokyagala kale kireke nze omwana nzija musasulira. Eyo attitude eyo si nnungi nnyo. Tuyige okuba nti omuntu otunuuliramu ekifaananyi ekiwanvuko n'ogamba naye kati kino kyetukaayaniramu after all wadde idea yange nayo ndaba nga ntuufu naye era eno nayo si nkyamu. Kubanga idea esobola okubeera nga just emu esingako endala ka distance katono nnyo nga acompromisinze oba eyeerekereza n'okkiriza ekirowoozo ky'olina ekitambula, tewabeerawo nnyo buzibu. Kati of course omuntu ayinza okwebuuza nti kale ate nze naafuuka ssekibotte, kigamba mbeeraawo omwami nga buli mukyala akyaleeta nze nkyusa nenzikiriza. Tugambye sooka opimemu olabe oba ddala omuntu ono kyaleeta kirungi. So si kukitunuulira in terms of okukyalenjinga. Enako we nali nga tuli mu discussion yakukola ki yakutabaganya abantu baali bafuniyemu obuzibu
naye omwami ng'ali eri yenna aswakidde agamba ye tagenda kukyusa mu mbeera ze okujjako ng'omukyala akyusiza muzze n'atereera. Omukyala naye nga byekyennyini kyayogera tagenda kukyusa mu mbeera ze okujjako ng'omwami akyusiza. Era in the end twavaawo nga atolaba nnyo progress ey'amaanyi ekolebwa ng'abantu bali wano bali mu kkaanya bukaanya, buli omwaso ayagala oli aba asooka okuva ku kyaliko alyoka atereeze. Ekigambo ekitali kirungi nnyo naddala kati ku sayidi ey'abaami ffe tuyina stability advantage ku kintu kya emotions. Tuyiga okukkiriziganya n'abakyala baffe as long as ekintu kye baleeta tekiri nti oba haramu. Of course tuyinza obutakireeta nti buli ssaawa, naye mu kifo ky'okuleetawo embiranye as long as omuntu ono ekintu kyaleeta tekigwa mu haramu, agwe kikkirize mutambuze obulamu, ojja kwesanga nga mujja kutuuka ku lyengedde. Olumu kiyinza n'okuyamba nti oyinza okuba nga actually ekintu gwe wadde olina kye weekengedde, nga mu kwekengera ku kintu ekyo nga wakyogedde mu discussion omukyala nayinsisinga no ekita nekigenda, kati finally kyennyini kye wadde weekengedde ate nekituukirira nti for example wadde olaba nga essomero eryo ku ngeri gyeri runningamu ensonga zaabwe omwana ajja kuvaayo nga talina kyayizeeyo morova mu ddiini nga neswala egaanye. Kati era indidi omukyala nayinsisinga nze kiki kati nemugenda okwasa esinga muganirire kituufu kyewali osuubira nti ki wadde omwana yagenze mu ssomero naye avuddeyo nga talina kyayize mu ddiini. Kati awo oba tokyali mu kukaayana bukaayana naye oba oyina already n'obujulizi nti ensonga eno nagyogerako ate netubeera nga n'ogitwala mu maaso naye olaba katufunye omuwuzibwa. Ate tuleme ate kubanga abacelebratinga ng'ekirowoozo kyoli kyewakkiriza nti kigende mu maaso kifunyemu obuzibu. Kubanga kye tuba tusuubira nti mwenna waka muba buli omu alwana kutuukiriza gamba ku bulungi bwa famire. Tetusuubira nti wawo omuzadde yenna ng'asobola okuleeta ekirowoozo mu famire naye ng'anoonyaamu kuleeta kufaafagana eri bantu be. Mwenna muba muyina enniya y'emu ennungi naye ate nga mwetaaga okumpromise nga kwa bwe batabeerawo kugamba kyakulekera buli omu n'alekera munne ng'eri kapo gye nabalaze buli omu yeesibidde ku nkondo, teri ayagala kuva ku nkondo ye okkiriziganya. Kati in the end era temuyina kye mufunamu kubanga mujja kwesanga nga buli ssaawa muyina ebintu ebibakaayanya, buli ssaawa muyina ebintu ebibaawudde, buli ssaawa buli omu ayagala kubanga alaga maanyi ge. Awo temusobola kutuuka wala kubanga abasajja tebaagala balagira. Omukyala buli lwe weefuula nti gwe oyagala okudictating era omwami ojja kuba tosobodde kumukuuma kubanga finally era naye ajja kwagala alage nti ye w'amaanyi. Ate naye bw'anaalaga amaanyi okuggwa omuntu era nga naawe toli nnyo willing kukkiriziganya naye era mujja kwending up nga mwawukanya. Ate okwawukana si kyekintu kye tubala nti kiri positive nnyo mu bufumbo. Tusuubira nti abantu ddala baliyawukanye lwa nsonga nnene, so si busongasonga bwa muntu simanyi ate ono yayagala omwana asomere wano. Ebyo si byebintu ebyali badde byawula abafumbo. So tukonkuludi nga tugamba nti bannange tuyige okwelekereza. Omuntu aleese idea teri haramu eyawukanako ku yiyo, opimamu awo n'ogamba nedda kino kakigende mu maaso kasita inshallah wetubeera nga ddala kyemba ntunulamu ekizibu kyakyo nga kinaatuukirira eyo mu maaso, olwo muba mudda ku idea yo ng'oleta oli takyalina ate kukaayana nnyo kungi kwatuukiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Media, Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media.